akuuma ako kagenda kukola kuva ku makya paka lwaggulo ate ke kaggalawo akalulu ke kakuuma ku luno nti tekinologi akalimu bw'otuuka ng'oli mulonzi ng'otuuse ku lunaku olwo nga 15 abagenda okuba nga abakakolako bo bennyini balina okuba nga balondera mu disitulikiti eyo basobole okusobola okukaggulawo. Tebiri nti Saara banzije ewakiso bantutte emiti ya Nannonde Saabeeyo. Ku luno baana bamwe be bagenda okulondesaamu okukaggulawo omwana oyo alina okuba nga alondera mu disitulikiti eyo. Ekyo kyekisooka. Ku nkyokwo ssaawa emu gye njogedde akalulu we katandikira wagenda kuba ng'abantu 10 weebali presiding officer yakyali nannyini station aggulewo box bw'aggulawo box alabe byonna ebirimu mulimu obululu mulimu empapula ze banajjuza declaration of results form mulimu accountability of ballot papers byonna nga bulijjo ebibeera mu box. Then ku bakozi ku luno ayina gwe tuyise operator agenda okukwata akuuma ako akategeera. Omukozi oyo bwe bwana bwaffe buli bamwe bazaalibwa mu gundi mu bifo byammwe mwe mubazaala naye batendeke era batendekeddwa ekiseera kiwanvu nnyo paka kati era tukyabatendeka n'olwaleero era batendekebwa. Akuuma ako ogera okatulekerawo nga bw'akwogerako kati akuuma ako ku makya bw'atuuka ng'asooka ng'akatunuza mu register ng'afuna nga kajjayo ebikwatagana ne polling station eyo okulaga nti keekaawo keeka register eyo kakwatagane. Buli polling station erina akuuma kaayo ate ekirungi kyako bakoze bubiri babawadde bubiri nti kaliwe kasibamu ng'akookubiri kayamba. Kati ng'osikaninga register nga kajjayo ebikwatagana ne register eyo bw'amala ng'asikaninga obululu bwonna okungulu kuno ku butabo kuliko QR code ogisikaninga okulaga ne katandika byonna okubisika okumanya nti kati ngenda kutandika kusikaninga bululu. So ne kasikaninga abagenda okukola kati awo omulonzi asooka bw'ajja bw'aba ne voter location slip kyanguwa bw'aba ne national ID kyanguwa olw'ensonga voter location slip eriko nayo QR code akuuma nga katunulamu ng'omuwala oba omulenzi ng'akatunuzaamu then ebikwatako nga bivaayo. Lindako nga tonnavaawo ID ogaye bw'ojja ne ID waliwo abalina enkadde n'abafunye empya. Kati ID omugaso gwayo kujjayo niini national ID number agikopayo n'agiyingiza mu kuuma ako. Kati awo n'olyoka oteekako kabeere nankadde nange eba yeemu. Kati ng'oteekako ekigalo ekinkumu wekiba kiganye nagambye nga bakakutunuzaamu nga kajjayo byonna tobeera kibumbe gitambuze bwoti basobole byonna ebikwatako biryoke bivaayo. Bwe bivaayo awo nga presiding officer akwata obululu 3 ng'abukuwa mu bbukuwa ono operator buli kaluluko alina okukayisaako akuuma akuuma kennyini obululu ku luno bugenda kujja nga buliko QR code. Tugendewo mpola bw'amala obbumpa 3 buli kamu bakayisaamu mu kuuma ng'olwo tonakatiikinga akuuma ne bakayisaamu n'ogamba nti kano ka president kano ka direct kano ka woman MP. Nga bamaze okubugira bwe bati ng'awo otambula awo tulina ba polling assistants abagenda okuba nga bayamba abantu okutegeera engeri we balondamu like akalulu okafunye otya. Akalulu kati munzikirize nkosenga olupapula nga luno wekaba bwe kati ng'okategeka bwoti tokafunya bwoti kuba bwona okafunya bwoti ojja kwesanga nga inki
avudde muggwe azze mu wa wansi. Kati akalulu okafunya busimba bwoti. Bw'omala bw'obanga otiikinze ku Saara era weba inki atambudde nnyo nga wakiyita watya nga ayiise era ajja kuyiika mu kifaananyi kyange. Onfuna abalonzi oba mukifuna simanyi oyinza otusikira ku gundi ku lupapula luno Ivan abantu basobole okulaba ekigenda mu maaso. Olupapula luno olulaba bulungi nga tebulabise bwensazizaako. Kaakati bw'obulaba mukyalo ono kyagamba